Yes, tutumaliza ku Fad TV. Ebipya Bizuuse ku Kadama Eyakuddwa Amasasi mu ggwanga lya UAE. Ngenda kusaba subscribing ate olakinge video eno. Comment section weli awo bako kyotesa oba kiwabula ku video eno. Bobo sanze mu bulangu video ngetandika tobubuka nejegwera. Ngenda kusaba o subscribing ate video eno jimpeleka like yeyongere okubanga etambula. Ebipya Bizuuse mbagirawo ku Kadama Eyatiddwa olunaku olw'eggulu. Ono yabadde amanyikiddwa nga Nakate Ajala myaka 29 muna Eyaddwa olunaku olw'eggulu wali mu ggwanga lya United Arab Emirates. Bamuse mu ngeri ey'engeri giringa gye bamuseemu yabadde y'amatankani. Ono yakubiddwa amasasi agamutiddewo kumpi n'ekisaawe eky'eggwanga lya eky'ennyonyi. Ennyonyi zonna ezituukira ku kisaawe eky'ennyonyi ekya United ekigamba ekya United Arab Emirates nga wala baffe tuna wano Entebbe International Airport. Ng'ennyonyi zonna eziva mu mawanga ag'ebweru we zituukira we bakidde mwana muwala Nakate Ajala. N'ebipya byakasuka biraga nti Nakate Ajala bwe yali agenda mu ggwanga lya yagendera mu mateeka. Be bana abaana be bakukussa mu zibaasi, be baana be batambuliza ku mmeeri ku maato agayita ku biyanja bino biruva okwaya bino ocean. Kuba olaba ebisa ebisinga abaana ebisa ebisinga batera okugenda okukola awaayayo bokola ku byeyo abasinga bagenda mu ngeri nnyingi nnyo. Eri abagendera ku trains, eri abagendera ku maato, eri abagendera ku mmeeri ziruva okwayo zitambuza ebyamaguzi ezitwala emmotoka ebisa ebisinga. Tugeze nga emmeeri ebadde erina katugeze nga ebadde ayina ebintu bitwala ebyamaguzi ng'ebitwala mu mawanga agaliraanye eggwanga lya UAE. Kati ebisa ebisinga babatwaliza oku Mpolampola. Kati bwe batuuka okumpi n'eggwanga lya UAE babasika babajjako nga babawa amaato amala agabongerera ddala okubatuusa ddala mu ggwanga eryo erya UAE. Era nga Nakate Ajala bagamba nti ye ate engeri gyeyagiramu ate yali yangerigeri kuba ate bagamba ye yagendera ku train. Yagendera ku train emu yabajja wano mu ggwanga Uganda nebako yabatuusa kumpi n'eggwanga erya Kenya. Kati mu ggwanga erya Kenya we yafunira entambo endala ezamungere n'alinnya bbaasi we yalinnya bbaasi n'atuuka wa bbaasi nebako wemutuusa kumpi n'eggwanga erya South Sudan we yamutuusa. Kati nawo n'afunawoko eryato eryamungere kwegamba Nakate Ajala engeri gyagendamu bagamba nti yali abumenyi bw'amateeka. Ate bwe yatuuka eyo obulamu ne buzibwala mulimu gwamubula olw'ensonga nti yayita mu kampuni zitera okutwala abaana okugenda okukola ebweru. Nakate Ajala kati mukazi we tatandika okubanga apambana n'obulamu mu ggwanga lya UAE n'ate kyasobola kugamba obulamu bwagaana okutereera. Kati yabadde ennaku zino abadde atera kasiba nnyo mu ghetto. Kyokka abapoliisi bwe yagenze mu bitundu bya mugamba mu ghetto bw'omu ggwanga lya yabadde efuutula ababbi naye yabaddemu abo kubanga yabaddemu abo ng'adduka lwakuba ate Bizuuse nti yabadde mubbi kuba abayaya abasinga ab'omu ghetto poliisi byasobodde okuyoola bategeeza nti mwana muwala ono tiyabadde mu kabinja kaabwe. Bo bagabi bamwekanze bwekanze ebisa ebisinga ng'atera kusula mu mifulejje bamwekanze ng'atera kusula mu mifulejje naye nga tiyabadde mubbi era nti poliisi yasse wabwerere y'eggwanga lya UAE. Jukira poliisi yadde efuutula ababbi yabadde erowooza nti bonna babbi kwa mwana muwala Nakate Ajala naye yalabikidde mu gurupu y'ababbi nga badduka. N'ekino kyategeeza nti mwana muwala ono just yeekanze poliisi ng'asuula Bambi nti eyinza okumukwata n'agezaako okwerwanako ng'adduka. Jukira poliisi ya UAE ebisa ebisinga bagamba ekuba ku nnyama. Kasaba basindika awantu nga waliwo akabinja k'abantu ng'abantu nga bamulugunyiza okumala ebbanga. Poliisi bwetuuka ekuba bukubi ku nnyama mu ggwanga lya UAE. Bakuba bino ebyawano mu ggwanga Uganda bakwata n'okutwala emirundi mu kkomera nga bakutwala mu kkomera baba ne bakuta n'oddamu n'obba bakutwala mu kkomera ne bakuta n'omala n'oddamu n'obba. Mu ggwanga lya UAE tebikola ebyo. Bwe bakusiba ogusooka n'oddamu okufulumira ku lisiti eyaabo katugeze abatuuze ne baddamu ne bamulugunya ku kabinja nti mubaliisa akakanja mu kitundu ekyo. Poliisi bw'ejja mu gurupu eyo oba mu katundu ako bwe yabakwata omulundi ogwasooka ng'era yemu abaliwo ebyo bikuba bukubi ku nnyama kuba awo kiba kiraga nti gwe amateeka ganyo gagonna weetaaga kukola ki buggibwa ofe kubanga kiba kiraga nti tojja kutereera gwe ne banaakusiba emirundi egyenkana gitya. Eggwanga lya poliisi engeri gyekolamu ebintu byayo ensonga lwaki bwe yazze okukwata ababbi bano kiraga nti ababbi bano babadde baludde ebbanga babakwata naye nga babata nga babasonyiwa. Ati yo poliisi eba esuubira nti webeera kusibye neekuta oba ozzeemukko ak'obuntu oba ogenda kutandika okulanga olekere nga okutulugunya abantu kosa n'okubabba. Kyokka ebisa ebisinga bwe bijje ng'ekola operation mu zigete ezisinga mu ggwanga lya UAE ekuba ku nnyama oluusi. Bwe ŋŋamba nti ekuba ku nnyama eba ekuba
kugamba ebikuba essasi oba ofudde oba badde ki yo ebadde birikiro kubanga kiba kiraga nti amateeka waganye ogagonda ensonga lwaki bwe yadde kola operation mu ggwanga lya UAE mwana mwalo ne yalabikidde mu gurupu y'ababbi abo abadde bafubutuka kutovolaba apolisi yakubye amasasi Bambi gamukutte ono gamutiddewo bagamba bwe yagudde mwana mwalo yasusizzaawo omutwe era n'obwongo bwonna bwayise kwegamba kibadde kizibu nnyo okulabika nga atereera kuba basawo bategeeza nti mwana mwalo ono bamukubye amasasi bamukubye saliza wano nga mu lubuto kitaga nti yadde asobola okutereera mu lubuto yadde asobola okutereera naye kyalisa obuzibu omutwe yagukubye ku kyuma ebbali kumpi n'ekisaawe ky'ennyonyi ey'eggwanga lya UAE omutwe yagukubye ku kyuma ebyuma ebimu bibatera okuzimbisa okumpi n'ekisaawe kwe yakubye omutwe teyazzeemu Bannayuganda bajjo babadde ku kisaawe kumpi kugamba ku kisaawe kya abasinga bali bagenda kudde mu ggwanga Uganda era batambuzagana amawulire ogatuusa ku social media nti Kadama attibwa mu Uganda kubanga babadde n'essimu bakutte bu videos n'abaleka ku social media sites ezirako kuba YouTube tekiriza bintu ebyo bityo ebikanga abantu obutambi YouTube tebukkiriza nsonga lwaki nandibadde nka batuusako akatambi naye keesi siwaza nnyo ensonga nti kalaga obwongo bwa mwana mwalo nga busammuse kusa n'okuyiika bwe bityo ebyamwana mwalo nakati ajala Ebipya ebyakazuka balaga nti yabadde mubbi nga abasinga tebadde bakirowooza kuba yo poliisi y'eggwanga lya UAE yafulumiza amawulire agasengegamba nti yabadde mubbi naye abayayi be bakutte bennyini bebakoze ki bebalumiriza poliisi ne babagamba nti omwana muwala gwe mwakutte teyabadde mubbi ife ababadde ababbi just tubali tumulaba nga just asoba mu mifulejje naye nga abadde tabba naffe tubali tubba twefekka nga naye akola bibye naye ng'ekyamuleetedde okulaka nga adduka mwazze mutugoba naye Bambi n'agezaako okwerwanako abeeko wakola ki weekukuma kate mwe mwakubidde amasasi ne gamukwata si byangu ne Bambi kitaawe ekyamwana mwala nakati ajala essaawa enajja kuba akomezebwa mu ggwanga Uganda myaka 29 naye ng'ate ngenda gye yagendamu ogenda okuba eki yali sinambule kufulungi nnyo ensonga lwaki byamuzibuwalira nnyo bwe yatuuka eyo mulimu gwamubula yali agenzi ng'asuubira nti bw'anaaba yiritekanyizza ayinza okufunayoko akalima ak'amangungu naye byagano ensonga nti mu kampuni zezitwala abaana okukola ebweru w'eggwanga Faali TV gisubscribe sikala nga ofollowinga ojja kubafuna ebisinga ate eby'omulembe mbasiibulidde abantu mitimu mu vidiyo n'abezeeko mulayikinga evidiyo ezo obeere bulungi mwera